Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalwa atulaba era atuwuliriza ku TV yaffe eno eŋŋanzi 3 ABN, tukwanirizaako nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda kubanga n'olwaleero abukeesezza nga tuli balamu. Erinnya lye ligulumizibwe nnyo era liweebwe ekitiibwa. Atukoze bulungi Mukama era tukkiriza nti agenda kutuwa na olunaku olungi olwaleero. Kwebaza okubeera nga weekuumira ku TV eno era nsaba Mukama akwongera omukisa. Era njagala okutwala omukisa guno okukwaniriza mu programu yaffe eno eŋŋanzi ensulo ey'enkya. Saba Mukama atuweere wamu ffenna omukisa mu programu eno. Njagala okwebaza era n'okukwaniriza mu programu eno. Akubuuzaako era akwaniriza mu programu eno y'olwaleero, nze Kwizera Lowell, omuweereza wa Mukama, era nga mpeereza ng'omukadde w'ekkanisa okusinziira mu SDA Church Gayaza. Saba Mukama atuwa omukisa nga tugenda okuyingira butereevu mu programu y'olwaleero. Kankusabe omwagalwa atulaba era atuwuliriza, tuweeyo okusaba nga tugenda okutandika. Katonda waffe omukulu ow'omu ggulu, ogulumizibwe oweebwe ekitiibwa emirembe gyonna kubanga osaanidde. Tweyanzizza nnyo Mukama olw'omukisa gw'otuwadde okujja okuyiga mu programu yaffe eno. Tusaba Mukama ojje obeere wamu naffe, ojje otuyigirize, otuluŋŋamye mu byonna ebigenda okwogera, bibeere nga bye byokka ebiweesa erinnya ly'ekitiibwa. Leka Omwoyo Omutukuvu abeere wamu naffe mu byonna ebigenda okukolebwa, bwe tusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Weewaawo. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti obudde obwayonoonebwa. Obudde obwayonoonebwa. Mukama atuwadde ekisa, bw'atuwadde olunyi lw'okujjukira nga luli mu kitabo kya Isaaya essuula 7 ate n'olunyiriri olw'14 nga wagamba bwe wati: Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero. Laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto, alizaala omwana wa bulenzi era alituumwa erinnya lye Emmanuel. Amiina nnyo. Pawulina yali aweza emyaka 14 egy'obukulu, amala afuna olubuto ng'aweza emyaka 15. N'azaala omwana ow'obuwala gwe yatuuma erinnya lye Luyisi. Era olw'okuwalirizibwa ab'eŋŋanda ze kwe kuwaayo omwana ono akuzibwe abantu abalala, olw'okubanga abazadde tebaasanyukira omwana ono kubanga nti yali azadde mwana munne nga naye akyali mu myaka emito, kyabayisa si bulungi, so kwe kusalawo omwana ono ne bamuwaliza okumutwala awantu awala gy'aba akulira. Pawulina yagenda mu maaso n'afumbirwa era n'azaala abaana abalala 4, wabula ye n'omwami we nga batera okwogera ku mwana Pawulina. Nga batera okwogera ku mwana ono Pawulina gw'atakyajjukira nga yeegomba okumulabako nate. Luyisi mu maka gye yakuzibwa yatuumibwa erinnya eddala Karo, era nga bamuwagira tebamuwagira kye yali yeegomba okulaba ku nnyina amuzaala. So n'ab'obuyinza nga bagamba nti omuwala ono Karo empapula ze ezikwata ku kukuzibwa kwe zajjiira mu muliro. Wakati mu kuzitoowererwa omutima, Karo yakkiriza nti talifuna mukisa kulaba ku nnyina amuzaala nate. Enteekateeka ya TV eyaliwo bwe yaddamu okumuyunga ku nnyina nga wayise emyaka 15 bukyanga Karo azaalibwa. Amiina. Bakizuula nga baafiirwa emyaka
mingi nga bali kinnyana mpindi buli omu okufa ku munne. Omwana ne nnyina bejjusa olw'okubeera nti bombi baali mu kitundu kyekimu naye nga tebasobola kuba na budde bubeerako wamu nga kitalo. Tekyawukana nnyo n'eri abantu abajja mu kukkiriza eri Yesu Kristo okugamba nti kye basinga okwejjusa kye kino nti baalwawo okutegeera amazima. Buli ddakiika eyitawo nga toyungiddwa ku Yesu ye ddakiika etalisobola kuzzibwawo nate. So nga Katonda ali kumpi nnyo naawe. Oyo si ye Katonda ali ewala atayinza kutuukibwako nedda n'akatono. Oyo si kitonde kitatuukikako ekisalawo okusigala eyo waggulu. Katonda bwe yalagira Musa okuzimba ekifo ekitukuvu, Katonda yagamba nti era bankolera awatukuvu ndyoke ntuule wakati waabwe. Kuva essula 25 olunyiriri olw'omunaana. Yesu alagibwa mu kifaananyi ng'atambulira wakati mu kkanisa ye ku Bikkula essula 1 olunyiriri olw'12 ate n'olw'13. Nabbi Isaaya yasuubiza kabaka Akazi nti omwala atamanyi musajja aliba olubuto, alizaala omwana wa bulenzi era alituumwa erinnya lye Emmanuel. Isaaya essula 7 olunyiriri 14. Ekitegeeza nti Katonda ali wamu naffe. Amiina. Matayo essula 1 olunyiriri 32. Ng'ayogera ku bantu be, Yesu yalaga ennaku nti temwagala kujja gye ndi okubeera n'obulamu. Yokaana 5:4. Yesu yali yeewoonya nti abantu tebaagala kugenda gy'ali newankubadde nga bali kumpi nnyo. Omukazi n'omwana we gwazaala kya buntu nga bandiwulidde okwejjusa olw'emikisa gye bafiirwa okubeerako awamu. Kale si kikulu nnyo okufiirwa emikisa gy'okubeerako mu maaso ga Katonda waffe ow'eggulu? Katonda bw'aba akuyita okubeera naye mu maaso ge, kkiriza okuyita okwekisa era omusemberere. Amiina. Omwagalwa ampuliriza era ndaba. Njaga twetegereza ensonga zino nga tusemberera okumaliriza. Agambye era bankolere awatukuvu mbeere wakati mu bo. Katonda waffe yeegomba nnyo okubeera n'abantu be nga balina enkolagana ey'omuggundu. Katonda okufaanako n'omuzadde ate n'omwana we naye awulira ng'atusubwa. Mazima ddala awulira ng'asubwa abaana be, abantu be bye yatonda mu kifaananyi kye, naye nga mazima ddala tebaagala kujja gy'ali. Nga kyannaku. Omwagalwa atulaba era emirundi mingi akoze kyonna ngamba Katonda waffe ekisoboka okulaba ng'atukomyawo gy'ali, naye nga ffe emirundi mingi si bye tuliko. Olowooza nti kino si kye kiseera gwe okwekuba mu mutima n'odda gy'ali leero era n'owaayo obulamu bwo gy'ali? Nga kinaaba kya ttendo, nga kinaaba mukisa gw'amaanyi gwe okubanga ogenda eri kitaawo oyo akwagala ennyo era afaayo nnyo gy'oli. Abantu abajja eri Kristo bejjusa ebbanga lye baamala nga tebannategeera mazima ga bulokozi bwa Kristo. Omwagalwa atulaba era atuwuliriza, ekiseera ky'omala nga tonnawaayo bulamu bwo eri Kristo ofiirwa nnyo, era omukisa ogwo kavuna gukuyitako nga towaddeeyo bulamu bwo eri Kristo Yesu. Kiba kibi nnyo ddala. N'olwekyo nkusaba nga nkwegayirira omwagalwa ampuliriza.
obutaddamu kwonoona kiseera kyonna, wabula okubanga owaayo obulamu bwo eri Yesu Kristo, owaayo obulamu bwo eri oyo akwagala era akufaako ennyo oba oli awo n'okusinga okwagala kw'omuzadde n'omwana. Njagala okutegeeza omwagalwa mpuliriza, ekiseera kyo kiggwaako era ne bukuyitako singa ofiirwa obulamu bwo nga tokkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Yokaana ekisooka essula 5 olunyolo 12 kyava agamba nti buli alina omwana alina obulamu, naye atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Omwagalwa atulaba, wali owaddeyo obulamu bwo eri Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo? Tolaba nti ofiirwa nnyo? Tolaba nti kino kye kiseera ekituufu okukikola ng'obudde tebunnakuyitako olw'okubanga toyina kalenda ya bulamu bwo? Agambye nti oyo alina omwana wa Katonda alina obulamu, naye atamulina talina bulamu. Saba Mukama akuyambe, saba Mukama anyambe, ffenna wamu tukole okusalawo okutuufu ng'obudde tebunnatuyitako okuwaayo obulamu bwaffe eri Yesu Kristo. Agambye nti laba, omuwala atamanyi musajja aliba olubuto alizaala omwana wa bulenzi era alituumwa erinnya lye Emmanuel, ekitegeeza nti ali wamu naffe. O Yesu Kristo yazaalibwa ku lulwo ku lwange, yazaalibwa olw'ensonga ennene ey'okulokola omwana w'omuntu, okulaba nga tazikirira naye abeere ng'afuna obulamu obutaggwaawo. Nga bwe ŋŋambye mu Yokaana ekisooka essula 5 olunyolo 12 nti alina omwana alina obulamu, so nga ate atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Obulamu bw'ayogerako bwe bulamu obutaggwaawo. Ensi eno yagwamu nnabe, omulabe Setaani bwe yalimbalimba bajjajjaffe abaasooka, Adamu ne mukyala we Kaawa, era ogenda okwejjuukiriza ng'abakubye ennume y'ekigo. Mazima ddala kyali kizibu nnyo, nga tewaliiwo bwe basobola kuva mu mbeera eyo gye baguddemu ey'okukemebwa n'okusuulibwa mu buzibu obufaanana bwe butyo. Naye Katonda yali yagamba bajjajjaffe nti olunaku lwe balira ku bibala by'omuti oguli wakati mu lusuku ogw'okumanya obulungi n'obubi tebalirema kufa. Mazima ddala beesanga nga bagudde mu buzibu era ng'ekibalindiridde kufa, ate okufa okw'emirembe n'emirembe. Naye Katonda wa kisa, Katonda wa kwagala, era okwagala kwe tekugeraageranyizibwa na kintu kirala kyonna. N'akola enteekateeka ey'okulokola omuntu, era enteekateeka eyo erabikira mu ssuula ey'okusatu eya lubereberye olunyolo 15. Katonda ng'akola enteekateeka ey'okuzza omuntu engulu, okuzza omuntu ku maapu, era ng'enteekateeka eyo yali erina kulabikira mu Yesu Kristo. Yesu Kristo nga kyekyokuddamu kya Adamu ne mukyala we Kaawa n'ezzadde lyabwe eryali ery'okuddirira. N'olwekyo Katonda n'akola enteekateeka mu Yesu Kristo. Twagala okwebaza Katonda nti enteekateeka eyo yatuukirira mu Yesu Kristo. Yesu Kristo yamala n'ajja era n'afa ku lw'omuntu, n'akola obuvunaanyizibwa bwe obw'okutulokola, okutuggya mu mannyo g'empisi, mu maanyi ag'ekibi, atulokole, atuteeketeeke okutuzzaayo ku nkola ya Katonda y'olubereberye ey'okubanga tubeera balamu emirembe n'emirembe. Amazima gali nti tetwali baakufa, tetwali baakubonaabona, tetwali baakuyita mu mbeera yonna gye tuyitamu olwaleero ey'okubonaabona, ey'okuyigganyizibwa. Naye olw'okubanga twakkiriza okuwuliza eddoboozi ly'omulabe Setaani, ekibi ne kiyingira mu nsi, n'okufa ne kuyingira, n'okubonaabona n'ebirala byonna n'amaziga.
naye nga olubereberye enteekateeka ya Katonda yali nti omuntu abeere mulamu emirembe gyonna, naye nga asigadde akkiriza Katonda. N'olwekyo n'olwaleero Katonda enteekateeka gy'ateekawo mu Yesu Kristo ey'obulokozi eri buli muntu, nga naawe andaba tobuzeemu. Buli muntu yenna alina okugikkiriza. Kristo yakola ekitundu kye n'amaliriza. Kati ogwaffe kwe kuwaayo bulamu bwaffe ne tumukkiriza. Ekyo bwe tuba tetukikoze kyava agamba eri mu Yokaana essula ey'okusatu olunyolo 16 nti Katonda agamba nti ekyawandiikibwa ekyo kigamba nti Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we, buli yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Ekitegeeza nti Katonda bw'abanga yakola enteekateeka eyo ku lwaffe ng'abantu, tugiyingiramu nga tumaze okukola ekyo kye tuyita okukkiriza enteekateeka ya Katonda ey'obulokozi okuyita mu Yesu Kristo. N'olwekyo omwagalwa atulaba era atuwuliriza, saba Mukama atuyambe bulijjo na bulijjo okulaba ng'omukisa ogufaanana bwe gutyo tegutuyitako, kubanga Kristo gugwe yagumaliriza. Yatusasulira ebbanja, yatugirawo omusango ogwo gwe twazza mu jjajjaffe Adamu, ne tuba nga twejjeerezeddwa, ne tuba nga tuli baddembe, naye eddembe eryo n'okwejjerezebwa okwo tubifunira ddala nga tukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Ekyo bwe kigaana kitegeeza nti obulamu obutaggwaawo butuyise mu myaganya gy'engalo. N'olwekyo omwagalwa mpuliriza, saba Mukama ayongere okutusaasira, ayongere okutuyamba. Katonda bulijjo ateze emikono era ng'alindiridde abaana be, nga naawe andaba mw'oli tobuzeemu, nga yeegomba olunaku lumu lw'olisalawo n'omukkiriza n'owaayo obulamu bwo gy'ali, era naye n'abukyusa n'abuteekateeka okusobola okusikira obulamu obutaggwaawo. Omuzadde oli gwe tulabye eyabulwako omwana we okumala ebbanga eriwera, yali mu kusoberwa, yali mu nnaku, yali mu nnyiike okubanga ayinza okumala ebbanga eryo ery'emyaka egiwera 15 nga mazima ddala talaba ku mwana we. Naye nga ffe abantu tusobola okuwulira okuluma okufaanana bwe kutyo, naye ate Katonda waffe atwagala ennyo era yatutonda mu kifaananyi kye, ye atayinza kulumwa na kuwulira nga asubwa abaana be abateewaddeeyo kumukiza n'okumugoberera. N'olwekyo omwagalwa atulaba, saba Mukama atuyambe, kubanga tetumanyi bulamu bwaffe ddirwe bukoma, ate omuntu akkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we era Mukama w'obulamu bwe ng'akyali mulamu, naye kasita omukago kuggwaamu, mazima ddala oba tokyalina mukisa gwonna. Omukisa gubeerawo nga oli mulamu. N'olwekyo nsaba Mukama akuyambe ng'okyali mulamu era ng'okyayinza okundaba n'okuwulira ebigambo bino bye njogera. Mukama akuyambe era nange annyambe tukole ekisingako obulungi bulijjo okuwaayo obulamu bwaffe eri Yesu Kristo ng'obudde tebunnaba kuyita, kubanga kavuna buyita, mazima ddala kiba nga omukisa ogwo gutwiseeko era ekiddirira kitegeeza nti kuzikirira. Naye omwagalwa atulaba, saagala gw'okuzikirira, naye nga Katonda azze ayogera naawe ebbanga lyonna, azze ayogera naawe okuyita mu baddu be n'abazaana b'ab'enjawulo, naye nga tayagala gw'okubula. Tolowooza nti bonna Katonda bazze atuma okwogera ebigambo gy'oli nti kibadde ensobi, n'akatono. N'olwekyo nsaba Mukama akuyambe nange annyambe tukole okusalawo okusingako obulungi okuwaayo obulamu bwaffe eri Yesu Kristo ng'obudde tebunnaba kuyita. Nsaba Mukama akumpeere nnyo omukisa olw'okubanga ebigambo bino obiwulidde era nina okukkiriza nti bikukoze bulungi, nga tuteekateeka okutandika ate olunaku luno olw'olwaleero. Nsaba
tuweeyo ekiseera nga tusaba Mukama atuwa omukisa era atuluŋŋamye n'olw'ebigambo bino bituwulidde bisobole okutukola obulungi. Weewaawo kankusabe omwagalwa atulaba tuweeyo okusaba. Katonda waffe omukulu ow'omu ggulu, ogulumizibwe oweebwe ekitiibwa emirembe gyonna kubanga osaanidde. Tweyanzizza nnyo Mukama olw'omukisa gw'otuwadde okuwulira ebigambo bino enkya ennungi efaanana bw'eti. Nsaba Mukama ebigambo bino bituwulidde bitukole bulungi okuva kaakano n'okweyongerayo. Bitukole bulungi okuyita mu lunaku lw'olwaleero, si ekyo kyokka naye ate bitukole bulungi n'olw'okuteekebwateeka okusikira obulamu obutaggwaawo. Taata waffe tulabye nti okwagalako kusukka n'okw'omuzadde n'omwana, era ffenna otwagala nnyo. N'abo abatakwagala era abatakulowoozaako obaagala nnyo. Era y'ensonga ffenna lwaki otulesseewo kubanga tukyali balamu okusobola okubanga otuwadde omukisa okuwaayo obulamu bwaffe gy'oli. Taata waffe tubeere, yongera okutuluŋŋamya, Omwoyo Mutukuvu ayongere okutukulembera okusobola okukola okusalawo okutuufu ng'obudde tebunnatuyitako. Taata waffe omukulu ow'omu ggulu, omulabi waffe oyo omulungi, tumuteeka mu mikono gyo mu ngeri ey'enjawulo. Saba Mukama omuwa omukisa, omugabirire mu maka ge, omugabirire mu mirimu gye, omugabirire mu zzadde lye, omugabirire mu kisibo kye, omugabirire mu byonna by'akola. Era ne bw'anaalaba omukisa ogufaanana bwe gutyo Mukama anaagulumiza erinnya lyo. Taata waffe omukulu omulungi ow'omu ggulu, nga tutandika olunaku luno tusaba otubeere, obeere wamu naffe, otuluŋŋamye okuyita Mwoyo Mutukuvu. Tulina okukkiriza nti omulabe Sitaani alina bingi by'ateeseteese okugootaanya olunaku lwaffe olw'olwaleero. Naye Mukama tusaba obeere wamu naffe era otulwanire entalo z'omubi Setaani z'ateekateeka eri obulamu bwaffe. Yongera okubeera wamu naffe, yongera okutuluŋŋamya. Abalwadde Mukama mbasabira mukono gwo ogw'amaanyi gubakyalire, bawulire okusumula n'emirembe. Saata abo bafiiriddwako abantu baabwe, abaagalwa baabwe Mukama bakubagize era bazzeemu amaanyi n'essuubi nti eyo si y'enkomerero, naye bw'olirabisibwa ku bire by'eggulu Yesu Kristo osanga tweteesereza otwale waffe. Beera munaffe olunaku lwonna, ogulumizibwe ate naffe tulabe omukisa. Bwe tusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe, amiina. Omwagalwa atulaba, njagala okukwagaliza olunaku olulungi era nsaba Mukama ayongere okukola enjawulo mu bulamu bwo, naye teweerabira nti ekikulu mu byonna byetuyinza okukola wansi w'enjuba wano, bwe tusubwa ensonga ennene ey'okuwaayo obulamu bwaffe eri Yesu Kristo, tuba tusubiddwa nnyo eby'ekitalo. Naye nsaba Mukama atukulembere ffenna, atuluŋŋamye, tube nga tuyinza okukola kusalawo okulungi okufaanana bwe kutyo olw'okuteekebwateekebwa okusikira obulamu obutaggwaawo. Weewaawo sigadde nga nze Kwizera Lowell, omuweerezaawo ate omuweereza w'enjira Mukama waffe Yesu Kristo, era omukadde w'ekkanisa nga nsinziira mu ttwale ery'eggayaaza. Nsaba Mukama akumpeera omukisa, nkwagaliza olunaku olulungi, beera bulungi. Amiina, amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.